Olunaku olwaleero mbaaniriza mwenna nsaba tukkalire ffenna. Ow'obuzungu atalina buzungu n'ateekateeka obufuna. Tugenda kwogera ku musumba oba n'obuweereza bwa Mutundwe. Obuweereza obwo egenda efuuka empaya mu ggwanga Uganda. Abantu abakkirizira mu ttoomu batuuse ku level nti bayiwawo omubiri to the extent Yesu ajja luvannyuma naye nga bamaze okudifendinga ekitiibwa n'ekifaananyi kya ttoomu. Tebasooka Yesu oba Katonda. Nine musumba Peter Ssekitooleko, erinnya nze Ndawula Daniel. Kati babuuza lwaki tatugambye soda. Musumba, Yesu yeebaze. Amiina, Mukama yeebaze. Oli otya? Ndi bulungi. Bagamba ki? Balungi beeyagala. Prayer power. Yeeyagala talina buzibu. Prayer power Lugala. Balutumira. Babatumira. Tugenda nno mu Easter. Waliwo Easter. enteekateeka ey'enjawulo. Friday Tanzania Friday. Friday nga 3 tugenda ku lusozi Prayer Mountain. Era tujja kubaayo ne service nga 5. Si yanga 5? Yeah, Easter ya 5. Then Monday. Abe yatumalamu amaanyi takyatulaga ku firimu. Yali abalaga? Abe yalinga atulaga edda firimu za Yesu. Abantu baziraba ennyo Musumba bakyagala oziraba. Ate Abe nno yabiteekangamu ebirungo. Yaletanga za Yesu. Ne firimu ddala yaletanga Escape from Hell. Eyo gundi brother Abe soda teyagiwulira ke. Nali nkyali muto. Wali okyali muto. Kale tuli ku Expo ngenda kusaba bwatu naba subscribinga kindly subscribe. Teekako notification bell. Ate gwe manya enkuba tulina mpya. Tulina field, tulina stories field, tulina eza studio buli wamu tunaatera okujja. Kati gwagala okulya kasavu kanyama. Subscribing. Namba y'essimu ebeera waawo wansi 077. Namba egenda esenguka mu muntu. In case ng'olina ky'otwetaaza ebeera waawo wansi osobola otukubirako en advice. Nammwe bennyini bannayinze ndi wa Luseke Pro Max mu ku ssente obwavu bungi. Musumba, ekintu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okitegeera bulungi. Lwaki mugulumiza nnyo Musumba Tom okusinga oyo yamuyita? Musumba Tom tetumugulumiza bugulumiza. Naye ekintu kiri kimu ndowooza buli omu agenda kukkizikanya nange nti aliko okuyitibwa. Olaba era ensomesa ye ekulagirawo nti aliko okuyitibwa. Maye omuntu aliko okuyitibwa asanga challenges nnyingi nnyo. Kati ensomesa ye ndowooza yagirina yekka. Eyali agezaako omukopa yali Tom ow'ensambya. Kuba kopa mbadde maye kugaziya kigambo kya Katonda ate yeekwata kawuula. Otegeeza ki? Ng'enjiri etambulira kawuula yekka. Kawuula yekka n'asomesa ate asomesa gwe noonyereza buli Tom Sembera gwe yasomesa kawuula oba teyalumbibwa kawuula. Tom Sembera omumanyi? Muwulire eri. Ave Maria Nsambya. Akyaliyo? Ayi, bulungi atudde. Ntende ne watudde wo. Era akyasomesa kawuula. Kawuula. Oba Katonda amuyitira mu layini ya kawuula nti abantu. To an extent omukazi lumu yamubuuza mu service naye Musumba. Bakuyita kusomesa kawuula. Anti kati awo nange we tuli. Nti Tom muzimbye Tom lizimu. Empire bagiyita Mutundwe lizimu. Nti tekoonwako. Erinnya Tom lyaleka. Let's all agree lyaleka Yesu ne yamuyita emabega. Ekintu ekyo si kya bulabe eri ye ng'omuntu ne yamuyita. Lyamuleka litya? Kubanga obwagazi bw'omumulaga. Entiitibya gye mutiitiibya eri wagguluko okusingako oyo gw'ogambye yamuyita. Anti Bayibuli egamba nti bw'otasobola kwagala oyo omuntu gw'olaba ate onooyagala otya Kristo gw'otalaba. So temulina nsobi gye mukola? Tewali, kubanga era kati first of all nti eyayita Tom kati bwe tuba tulemereddwa okwagala Tom kuba kati tabayo ensomesa ya Pastor Tom ekibuzo kyane badde nti etuyamba tetuyamba. Tugenda tutuukawo wali eri omukulu we yagambye nti ayigiriza emizimu gyokka simanyi emizimu gyatusomesaako gituyamba bate gituyamba. Naye nze wali yange weetandikidde wano nti erinnya lye liyinza okusukkuluma ne lyerabiza. Tewali ajja kumwerabira kuba ajjukira buli ali sounding ajjukira nti ate Kristo yakola ki? Nze nafunako challenge ngo endiga ya Tom ewolereza Tom okusinga institution y'obulokole.
ng'omuwolereza olina kusigala mu layini mu nnyiriri temugenda mumeza obwebindu singa yameradde emyaka gyawerereza mukadde omulaba ayinza okuba yakoona nga tasobola bulaga nga alina engeri gyakiraga nga kyafeesinga eyo abamu ku bantu abalina entiisa boyinza ogaa nti bakyalina ensa oyo muzeito sibwagazi nti takoonwako oti abagundi omu abasabuzi abali ku comment section abakuba buli ekiba kiri anti kati labayo soda kino njagala okimanye omuntu yenna ng'akuyigiriza ekintu ate ekintu kyakuyigiriza nga bw'okitambulira mu kikola ate nga n'obwakabaka bukisongako oyo omuntu aba mu layini ya Katonda asobola okera kumakya n'akola ensobi ne mumuwabula nze saakugambako wano nti emutundwe baalinga basomesa omwoyo omutukuvu bamwita shi nekugamba kyokka omwoyo omutukuvu ali hi waliwo n'omusumba eja naŋŋamba obubbi buli emutundwa ekyo buli wamu kasa mukuŋŋaana babiri oba basatu yesu yennyini yesu ewa yesu tewaliyo obubbi naye ate bwe yakyogerako comment section yamuvuma ekyo kyo kisobola okubeerawo ekyo sisobola kukimuteeka kubanga we tubeera ababiri oba abasatu era bayibuli ga sitaani akiika ekirala jjukira yesu yennyini mu bayigirizwa be 14 mwalimu omubbi yuda teyamusokolanga yuda yasokolanga yesu okakasi nyiriri nze nali manyi yakoma kutunda neno nga tannatunda sebo yamusokolanga yesu yalinanga mu kasente ng'omwana amukuba ensawo yesu bulungi nnyo nga yuda amusokola yuda nga ate yali muzibu yuda okutwalibwa sente kyatandika luli eri omwoyo gwalimu nga yamalibwamu ddaki sente kalomukubanga yesu yali alina zikozesaki kati ndowooza kasa yategera nti yesu alina n'obusobozi obulagira ekyennyanja nti mpaayo ku sente nsasule omusolo n'agamba kati zino kati ono oba olina kumusokoola so obubbi ne kiri nomo obubbi kasa muwera babiri oba basatu kubanga first of all tulina okwebuuza kubanga abantu babalabula olwo omuntu abira kusafiza emutundu akimanyi balabulwa nti bw'oba olina ekyo ekiweebwayo kireete kitwale ku reception oba mu kkanisa kati mulimu ababategeera awo wakati awo ekiweebwayo oli n'akitwala mu makuba awo kati abantu balina kutegeera n'ebintu ebikalu ngoye masimu biki bibbi bwamutundu ekyo kyo buli wamu bw'oligendawa ne bakusome n'abawa kubanga like a church is a community kasita from public kasogenda mu society manya walina okubaawo obuzezezi obulabika ne ku lusozi nina olusozi lwe nabaddeko blaza abe otegeddeyo neewunyiza ku lusozi olwo kuba nali mbimanyi ku lusozi lulala olw'eno olw'omukulu eyakawasa ebyo ewali zi defilement ewali okufera okwata ku lusozi si lutukuvu anti abantu bo bajja nga yazze kwata kubanga agira mu kifaananyi kyakwambulula babitimba n'ebifaananyi olusozi ndumanyi lugazi olususo bulungi nnyo teri cameras like zimonitalinga tewali omwoyo omutukuvu tamonitalinga amonitalinga naye kakubulire omwoyo omutukuvu alaba ebintu n'asirika era bayibuli egamba nti wabikola nolowooza nti nekanakana ki naawe kati ate eri wajja afuwa mmindi ku lusozi afuwa mmindi n'afuwayo ng'emimiro gye ng'esatu n'alaamiriza kati n'atandika okubalagula abantu awo ate okusinga afuna abakyala yajja nabo bafuna awo ababaze okusaba jjukira ku lusozi kubeerayo abantu abali desperate naye baide musumba bagamba mu nsozi era mwabagenda mu nsozi muwankuuza nsozi eri emyoyo gyayo Katonda gye yatonda egiramulira nga toli focused oyambalirayo emyoyo kubanga waliyo ne bannabbi b'obulimba bangi sozi osobola okuvaayo nga baliwo kye bakwambaza oba teweetegese naye nze bwe mba nimanyi ekyantutte Katonda eyaŋŋambye okugenda kubanze banga nali eŋŋenze ku lusozi Katonda yabaŋŋambye nti genda ku lusozi ennaku bwe ziti genda ku lusozi ebbanga bwe liti ŋŋendayo nga ndi focused ku ekyo kati balimu abadde basaba nga n'owemmindi alira akoleza n'owemmindi akoleeza
kati so abantu balina okuba abeegendereza abagenda ku nsozi nti bw'oba ogenze kunoonya Mukama baawule okunoonya Mukama n'okunoonya abantu babanoonyeze Mukama. Kati abantu abamu bagenda ku lusozi nga tagenze kunoonya Mukama agenze kunoonya abantu bamunoonyeze Mukama, kati abo bajja kufera, bajja kuyingiza mu ndagaano z'otetegekedde. Akimba ntuukaawo Anti abantu bali desperate soda ku lusozi n'ogenda ku lusozi eyo okumala ennaku 3 oba ennaku 4 oba ennaku 2 nga osaba kiro na misana waliwo bw'otuuka tokyasitula na lulimi bukoowu ng'okooye. First of all osiiba owulya nga n'amalusu tegakyali mu kamwa. Kati abantu abamu kati ayagala awewule afune amunoonyeza Mukama. Ng'agwe mu bannabbi b'obuli obulimba mbanga amupangisa omucuba ye n'anoonya ze n'entwalira. Anti waliwo awo ku lusozi waliwo abantu, leka nkulage kano. Ku lusozi waliwo omuntu asobola okujja n'akugamba nti kubanga akimanyi ffenna abali ku lusozi oba onoonya Mukama ajja n'akugamba nkulabye waliwo embeera Mukama gy'andaga mw'oyita weetaaga omukono gwe. Ate nga ddala ekituufu ogiyitamu koggwe ye ekituufu man of God you've spoken. Kwakutandikira ng'oyiwa akatambi. Nze nno ng'olaba wano emirimu tegitambula abafumbo bwagaana nti mbiraba Mukama ne bw'otabyogera nnyo akutandise. Kati oyo omusajja bamugambye nti ajja muvubuka n'aluma n'abateeka mu mmotoka n'abatwala. Bano bafuuyidde emmindi abo baba bazina kusaba bazze kusaba naye ye abadaivatinze emyoyo egikyamya kye bayita nti sitaani tatuma yesitukira. Kati so abantu balina okuba wise. Emize egyo giri buli wamu era ekyo temumunenyaamu yadde akati. Kati ekyo boga nti waliwo obubbi emutundwe nze mba sisobola kuki kubanga olaba naffe bwe tunaawera prayer power church oya kutandika kujja kulaba emize egijja abasokoozi. Olaba kati church kati omanyi lwaki church abakuba ebivuga abasinga benzi kubanga kati mu church temukyali baana ba church bakuba bivuga ate abaana b'omu church baddukira mu bbaala ate ffe tukozesa b'amabbaala okuba mwakola exchange. Ab'amakyaki tebaagala kukubira church temusasula kubanga abasumba ensasula ffe twagala bya mwoyo Mukama akuwa omukisa. Kati badduka kati ab'amabbaala be bajja kati ow'amabbaala ye taliiko nti sisita anyenyeza akabina sijja mukwatako ayola buki buyoozi wabudowooza wawulirako omukonge yafunisa abawala embuto 5 mu wiiki emu mu kyaki togimanyi kyaki eyo agambira wano ebyange biggwerawo saidi eyo mu ndeeba eyo nene embuto 5 ku sipooti kuba kati ye tabimanyi ali ku mission ye tabimanyi nti anyenyeza akabina ye tabimanyi nti bw'obeera mu lyato lya Nuuwa waliwo bye weeresa amba wadde gundi embizi eyiseewo ebigula akabina egende. Kati Musumba walabye omukulu yavuddeyo n'agamba nti Musumba Tom asomesa mizimu. Apostle Kato Stephen olowooza lwaki yakyogedde bw'ati era osobola mwanukula oti? Anti bw'owulira ensomesa ya Pastor Tom alina abantu kye batamanyi naye nga ate nga yensumululwa y'omuntu entuufu. Soda tuludde mu bulokole nze mwenna nandibamba singa ne Abenes ne gundi okumala ebbanga mu baddemu ebbanga mpozi nga naye sibitegeera nagenda okuddamu amagezi nga gye gyatutwala mu kanisa y'abalokole. Abe naye akulidde mu balokole Abe naye bwe yaŋŋamba naye okubitegeera naye Baraka alwawo okwo kuba alimu Abe abimanyi naye abadde mu z'abazungu ez'abazungu ozimanyi bakebera n'okukebera era bino n'otwalayo bino simanyi there is a demon leero kwati ne bagamba mboge yagamba ine kanisa gye yasabiramu ng'ogenda olina ekikuluma soma nasooka nagamba mutwale mu kiriniki ne bakukebera bodda ne bakuwa ekyokulya bwe bala totereera ogenda ku deworming tablets. Kati bw'otunula ensomesa entuufu yandibadde etya kubanga abantu abamuffe abalokole bangi mu kkanisa bakoma kulokoka
kasayalo yatula ai yesu namanya nti ali mu bulokole kiwedde ze kanisa zaffe zisinga balina abayatula ne bakomaawo kati stage waki bayita level z'obulokole oba stages of salvation esooka bagita deliverance kusumululwa eddako bagita righteousness butuukirivu eyokusatu bagita prosperity kwe kubotola kugaggawala kukola kikutimuka eyokuna bagita persecution kuyiganyizibwa nayo sebo kituntundu kuffe era lino kituukamu bulungi nnyo lwakisikomaane ku prosperity oyagala koleraawo nakyo kiri sebo ekyo ekikondwa naye abba akyagala okubanga nga nkonedde wano abbe toyagala kukondera ku prosperity kiri mu package anti package bwekyo bweri kigeza nti nga boga nti ntumizza Julia Lusania katunkuma bwaba alina oba mu Lusania okujja tojja kusuubira chicken yekka kati endala ye rapture kwakulibwa eyo yejjo sembayo kati abalokole bangi ffe kasita twalokoka twakomaawo walokoka naye okyalina emizimu gyo okimanyi tusobola okulokoka naye n'osigala ng'oyenda so okulokoka n'osigala ng'onywa walagi omunywera wakiri mu soda kati ebbanga lyonna lye twamala mu bulokole kuba ffe nze okutegeera kubanze mutundu nze nagendayo dda mutundu nagendayo ng'abapya basabira mu kasiisira abasinga wano tebakamanyi waliwo akasiisira k'ettaka kaali awo mu maaso g'ekkanisa ennene banga ddene totandika lowoozesa bantu abo nti n'omuntu atuludde mu bulokole banga ddene nnyo era nga temutulamu na bangi mu kkanisa oba okulwamu okwo obwagazi bw'ofunye ku Tom ensonga lwaki ndaba nsomesa ye kubanga bayibuli yennyini egamba kuba kino ekintu kino ekkanisa ya Suwatira mu bikola by'abatume 2 Pawulo yali agisekerera sole Yokaana kubanga mu bikola by'abatume 2 ku bikulirwa 2:24 Pawulo yali agisekererwa naye ng'agamba sibanenya nnyo agamba naye mmwe mbagamba abaasigalawo ab'omu Suwatira bonna abatalina kuyigirizibwa kuno abatamanyi byabuziba bya sitaani nga boogera nti sibateekako mmwe mugugu mulala waliwo abantu nga bo tebabimanyi bino deliverance nga tebamanyi kukola deliverance nga tebasobola kuyamba muntu kuva kuli munda kubanga twali nga mu kanisa gye twali nga musumba bwakutegeera nti wagenze ewa Tom akubulirako njiri lwaki tayagala agamba ogenze eyo ogenda kujja emizimu naye ng'alina knowledge eyo alina mentality eyo naye musumba yali alagula naye ng'ate munego bw'ovaayo akulagule akoyera kuggwa aba yakatuuka kugwa nakama nti kale tunaatandikira abalala mujja nga bali bonna abalagudde kuba waliwo abantu soda mu kkanisa nga balina okwenoonyeza Katonda nga ggwe mu buli kimu bw'ogenda mu kansolingi musumba akoyera kuggwe bw'atandika okulagula asatuuka kuggwe kwakoyera okiraba ajja n'omwetega nonga akati nga bwaziba ati kamutebemu ogenda okulaba asonga ate erima nkulengedde Katonda akonda gw'omweteze n'ozunga mu bannabbi n'ogenda eweno ekimu ku kintu ekyannyamba okusumululwa kugenda mutundu okufuna kuyigiriza kwayo kwe kunnyambye okusumulula n'abalala n'enjigiriza yange awo ekyusira kuba ffe twalinga wanika obutebe okitwala mu linnya lya Yesu naye ng'ate tebikyuka mubeera mu vibe kubanga sitaani tali mu buzibu kukuwa bugagga naye ng'okyayenda kukuwa bugagga naye ng'okyanywa omwenge kukuwa bugagga naye ng'okyali mubbi kukuwa bugagga naye nga takiina mu buzibu kati Pawulo agambye nti mmwe sibateekako mugu kubanga temumanyi buziba bwaki bwa sitaani kati Pastor Tom akuyamba n'otegeera obuziba bwa sitaani kati gwe wano mu comment section brother soda yita abantu Pastor Tom baasumuludde asomesa emizimu obungi bwabo n'abaaposo Kato atasomesa mizimu olabe ate temunnamuwa budde Tom alina oluseeyeeye oluseregende lw'abantu eri abali mu biyumba ebyo nga buli kaseera omwezi kasagutuuka
Simanyi banange benjogedde tebaayo. Anti omuntu Bayibuli egamba nti aweereza ku kyoto alya ku kyoto katuyagala alyewa. N'aweereza mu yeekaalu n'alyanga mu yeekaalu. Mutumba oba Kato yabadde ategeeza nti Tom atunyumiza nnyo obudde bula abantu twandiwulidde nnyo genda mu ggulu. Naye mutu experience ey'emizimu egy'ensi tubitegeere tekiwunzike nga kitusikiriza. Anti kati tojja genda mu ggulu nga tosumuluddwa. Bwe bakka nti kawuula olina kusooka kusumululwa mu kawuula obwenzi olina kusooka kuvuva mu bwenzi. Bye saamanya Mukama nabyo ali binzoganyizaamu. Anti kati labayo kye bayita step A. Era Bayibuli egamba nti abo tokimanyi nti waliwo n'ate n'emiggo egy'obutamanya. Kuba Bayibuli egamba nti abaamanya ebitono era waliwo nabo emiggo gyabwe n'abaamanya ebingi. Kati mwe mutusomesa nnyo ensi mutusomeseza emagombe tulinga abagenda olambula nayo. Ate Tom omwawula ku basumba abasomesa emagombe. Kuba ate waliwo oli avuga ekyemagombe naddala nga ddala akivuze magombe. Waliwo nasomezebwa amagombe nentuka akaseera nga experience gye nina ninga bano abagamba mbu firimu zendabye nsobola okulambuza Amerika. Kati nange nga ndaba maapu y'amagombe njirina mu bwongo nga nsobola okugakukubira nga bansomesezza amagombe. Kubanga kati Tom kyakoonako kiringa ekya Yesu mu Marko 5. Yesu bajja okusala omusajja amubuuza nti gwe gwani? Ne guddamu nti Legioni. N'alyoka agugoba. Kati wano kye bayita Yokaana 8:32 gamba nti bwe mulimanya amazima. Mazima gali bafu. Bw'otegeera amazima kikyodiringa nakyo knowledge. Kyobola bangera 2:5 Bayibuli egamba nti okumanya. Banika nkubuli tosobola soda kusaba nga toyina kumanya kikyodiringa nakyo. So Tom kyakola? Akuwa kumanya. Luli tubadde nga kiringa omuntu nga bayinza okugamba amagye nti mulugala mulimu abaduuyi. Gwe noyinga lugala boti mu ssente otandika okuba amasasi sambala. Naye ng'ate okubidde lugala mu ssente naye abalabe beekwese wannamu tebi ku lusozi eno. Ku nsiko. Bw'oyimidde lugala mu ssente okuba sandala. Onookubayo omulabe wadde n'omu. Kati Tom kyagezaako okulaga muzeeyi Tom nti tonnakyambala naye kyogenda okweŋŋanga okitegedde. Nkitya. Ye Tom. Yes. Era Bayibuli egamba nti omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Ngero 2:5. Weewaawo omuntu alina okumanya ayogeza buyinza. Teyeegulumiza Tom mu bintu bye. Bitya. Anti kyekala tugende step abantu kye basinga omwemulugunyaako tukijjewo. Teyeegulumiza. Ndowooza ekimu ku kintu Pastor Tom kyalina bugonvu. Waliwo kasinaalio ke mbadde ngenda okunyumiza naye okamanyi sijja kukakunyumiza. Nkanyumiza yinza okuba aliyo nga takamanyi. Yinza obba atukubaawo ebirozo nga takamanyi. Pastor Tom omugonvu nnyo to an extent nti asobola n'okufukamira wansi mu maaso g'endiga. Mugonvu. Abagezi ebigambo boolya biri. Bagamba akandeke nabo olugero lwabwe. So mugonvu kati so tasobola ekimu ku kintu ndowooza ekimu ku kintu kyalwanyeko bugonvu. Bugonvu. Obugonvu weebuli. Kati era ekyo abamu bantu bagamba nti mizimu. Okusumululwa kuno kuna brother Soda tosobola kumanya kintu nga bw'olaba waliwo ekintu ekikulumba naye nga inosobola kumanya ndiringana ki. Numbagana ki. Kubanga bitubadde nga tubisabira kuba kalabayo bino ebintu bye tuloota okubino byagamba nti oloota ng'odda mu kyalo kino tebibaayo. Abantu abadda mu kyalo tebabaayo. Naye omuntu waazuula nti ekiyinza mu kyalo kye kino n'adiringa nakyo kivaawo. Kati ate ekkanisa endala zo kye bitagira kuba kati abantu abamu ffe twakulanga tumanyi mu busamize okuloota ng'olya kirungi, okuloota ng'ofudde nti ogenda kuwangaala. Okimanyi? Ebyo ebintu byalinga vice versa. Naye ng'ate okulaba abantu bafa bukyalinga naye okulaba abantu bakola vice versa munaye. Naye bwe tufunye knowledge nti okuloota ng'ofa lumbagana omwoyo gw'emagombe katulina obulamu. Knowledge egamba namwe mufa. Egamba namwe mufa. In the right season. Kati baabedda teyaliko right season. Waliwo nsumba abantu bedda bawangala okusinga. Waliwo nti omuntu agenda nga si budde bwe.
afidde mbwa kumacha afidde nga Bible bwegamba Yobu nti Mukama tonganya okufira mu budde bwange obw'okumacha tuntu waliwo omuntu kola nga afidde mu tuntu. Kati magezi ki g'osobola okwogeramu ne Musumba Kato kuba yatandise bineeno? Buli muntu Katonda ayina be yamuyitira asigale mu layini Peetero bamuyitira baki Bayudaaya, Pawulo w'abannaggwanga. Kati gwe Peetero era ekyali kirwanya Peetero ne Pawulo, Peetero kusalanga kuva eno ate n'alumba ate eno watali wuwe. Okiraba ndowooza. Kati ng'agenda neyeebuzaabuza nti ali nnyo n'Abayudaaya ate n'alya n'Abanaggwanga. Ate bwadda mu Bayudaaya n'avuma abaki? Abanaggwanga. Kati ye Musumba Kato akkakana asigale mu layini ye. So Musumba Kato by'otategedde Namukwano gwe yangamba bwe mba nnina kye nkola nga tokitegedde buuza. Asigale mu layini kubanga waliwo obuweereza bwali okola mu bantu atuzimbye. Era kati leka nze nkubulire Pastor Tom akyogera si akiyita n'amalava wano. Okuyigiriza kwali si kusigala kugenda mu maaso. Yes. Musumba awo nze we era nze we mulindiridde watya bwali simatuka anti kalabayo step way labayo kati gwe otunulidde bali mutundwe bokka kye kitebe abatudde bokka wali. Kati Musumba nkubuza ekibuzo naye nku proving wrong. Bameka abayise mu mikono gya Tom nga gye bali basoundinga batono nnyo mutundwe soundinga nnyo compared to anyone. Ate leka nkubudde kyenjagala okulaga ate abakyali emutundwe kati batono nnyo abalina knowledge ya Tom eri konko ate abaavayo bagirina naye tebasoundinga kitegeeza Tom wawunzikira bw'ati akabaketi nga ne mutundwe yammwe nedda sebo era bw'ali simatuka eyo anti ate kati okusoundinga kwabwe kuba kati when the big drum is still sounding you never realize that there is a small drum. Go mu Uganda omuntu kashaavaawo omutwe nga bw'olaba kanisa yaffe eri wano eno UCC Kawala egundi Kawala Makerere ekikoni omukulu bwe yagenda ne radio inamani sisubira nti gyeri ono we Kawala yiga yalina njiriki yageze kanisa nga y'amaanyi so Musumba w'amaanyi bwe yafa institution nayo neekolaki negwa ani omulala banyi ng'omutwe kasaafa anti kati ewayiga waliwo kazanyirizi kuli kwali kuzanya kati abasumba balakye muli okukola bw'oba gwe Musumba Peter Sekitoleko otandika okulaba nga Alison Peter ye Musumba abavubuka ogenda Alison Peter atandise okulira anti kati obuzibu olaba kintu kye bayita ekkanisa omanyi efuuse yansikirano ekkanisa obuzibu etulimu tetulowooza ntutendesa abantu naye abantu tebasobodde kutegeera kuba kati kambuuze nze bwe nfiira wano prayer power church yeyongerayo anti ekigwe tonna gwokyali anti nkyali naye kati nandibadde ng'obudde buno waliwo nga mukama nti oba nti abe oba gwe aba atatutte budde obwo kubaako gw'otendeka gwe kankubuulire olowooza Moses yayigiriza gundi Joshua tumanyiiko naye wulira Bible egamba nti Moses bwe yagendanga eri Mukama mbu ne Joshua n'ayebaka kumpi awo alabe ebintu bwe bikolebwa mugaba mu ku butuuti obutuuti ate kandulaza akatuuti nze nkama ave bwero nenkawo ow'omunda era ogenda olaba kawadde Joshua yani eri alina Joshua owa Ssennyonga nedda nnimba Josh omwana ayogera oluzungu kati obuzibu kati bwe tulina bwebwo nti actually kyetwandibwe tusookerako kuguluminga balala naye ate abantu betuguluminga balina ebibatwala bingi tebali focused. Olanze Musumba kye nagamba abantu abali batandise okuganira wano ku Expo mbu mukyaza ab'ensi kitegeeza nammwe abantu bamwe bano ababalabira ku Expo temubasimbye kunywera empewo bwejja bweti nti bakutwala anti tebali focused kyenkulaga nti batunulidde bingi omuntu ng'onooyiga olaba omuntu ng'onoomuggyako amafuta osooka kugonda waali era nze waliwo sister kuno eyali agamba nti Musumba yali sister Namuli naye kasi kyamulaba Namuli Eva akyaliko Namuli Eva yabula Namuli Eva yanyiiga waliwo bwe mwakola coverage wane mutako Pastor Tom nanyiga nti tulumbye Pastor Tom naye nze Pastor Tom simwina ku buzibu kubanga knowledge gye nnina
najijja kuye era Bible ga mu Baluumi 14 kanka musomere ajjala neera still musumba nga tumaliriza you have to advise them too endiga za Tom obukaawo bwe balina businga obwa Tom kuba Tom sirabako omuntu yali amuvumye n'amwanukula bubi naye endiga za Tom omuntu bw'ayogera ekitawaana Tom zivuma zitabuka zinyiga kati z'amafuta zigonya kwani ezo endiga andi kati yensobi kati eri mu kanisa yonna kyenagambye wali nga tutandika nti whereby nti olaba soda naye kati ekyo kivaako ki tetulina knowledge esobola kudefendinga muntu tumanye esobola kudefendinga mubiri gwa Kristo naye ate tumala obudde nga tudefendinga nnyo ate tetulina mbale defendinga nga tovumye ffe tumanyi buli adefendinga olina kuvuma okiraba ndowooza naye kati ekyo kiva ku butakula kubanga soda omuntu bw'akula asobola okwanukula nga takuvumye n'akulaga layini n'otereera kubanga Bible egamba nti kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa nti omuntu bwanga bamuvumye gw'ogenda kumudefendinga otya gw'olina kuleeta ebirungi ebimwetoolodde kuba esoda bwe ngamba nti eno gundi mbi gwe kuleetera obulungi obugirimu ojagaza oli so saate kukaawa gwoba toyagala kala ya lwedi lekayo oba ebya black tebikunyumya lekayo olina kuleeta gundi ng'edifendinga naye kati endiga zetulina tuli kuvuma kasoyagala nti musumba Peter ye musumba wange tagenda kuddamu kusobya ne bwakola ensobi mulinga abantu baffe abayeri eri side zeri ejjinja ekavule fadda asobya atasobya tuve nayo kati eyo yensobi ekolebwa yensobi ekolebwa naye nga omwana wa Mukama yenna twandibadde nga tutunulidde nnyo twesimbye mazima pozi ngwe nakyagala gamba Katonda ndigaze kyenjagala okugamba buli muntu yenna akkiriza mu Kristo funa okumanya noonya okumanya kubanga Bible egamba Yokaana 8:3 muti bwe mulimanya amazima Yokaana 8:2 bwe mulimanya amazima gali bafula b'eddembe n'agamba ate mu 3:1 nti abo abayigirizwa ba Yesu abatambulira mu kigambo kye babeera bayigirizwa beddala tusome ekigambo kya Katonda omuntu ajja kujja ku mulamwa eze musumba Historical Peter simu 0756129698 tuli kusonda ettaka akawunti yaffe eri mu DTB Bank osobola okuyimirako naffe n'otuwa ku ssente mu 0756129698 0756129698 twagala n'okubaako byetukyusa mu soda nga mu kanisa twagala okufunayo projector mugule ku byuma musumba ebyuma enanga mugule ku twagala kukyusa ebyuma era ku Sunday bye bye twayogera twagala kukyusa ebyuma byonna biri wiring biki twakuleeta ebyuma ebipya Mukama bwakwesigisayo ku ssente kankule soda ekimu ku kintu ky'osobola okugamba nti omulimu gwange gusupportinga Mukama nga okwata ku ssente zo n'oziwa Katonda ate waliwo abantu booziwa nga bazitunulira twayogera wano eno ku kituuti twakireeta ebintu byonna bye tuzze tukola tetunagula mmotoka naye tetulinga oli yasondesa abantu toyo omwaka mulamba n'agula emmotoka waliwo neyasonda ebyuma musumba nno munene naye baŋŋamba ekisuula abantu abamukkirizamu naddala ab'ebweru buli mwaka kusonda byuma tebigwera tebigulwa kati ekyo ffe kyetwagala okudduka muyimire naffe amazima n'omusana weeguli kubanga ekyo kye kitunyweza kubanga era bw'obudde mu ddala ly'obulokole ngambye obutuukirivu Prayer Power Church tulwana nnyo okutambulira mu butuukirivu amazima so yimiryako naffe twagala kugula ebyuma obeere naawe ebweru ojulize kano muge Mukama ndi wano naye Mukama jjukira nnyimira n'obuweereza bwa Prayer Power Church erugala ebyuma ebyo ebivuga gwokimanyi ng'ekyuma ekivuga buli lwa Sunday kiriko ssente zo gwokimanyi nti commission wabaawo commission ejja ku bulamu bwo Mukama akutuwera omukisa ayagala okuyimira naffe esimu 0756129698 Mukama abampera omukisa tubadde ne musumba Peter Sekitoleko nga Abba ali ku kamera in case nga waliwo kitakuwoomedde egenda mu comment section o either obuuze neera kale n'oba oyagala okalabule otulage nti gwe waawe mulayini mwotambulidde olunaku olwaleero naye nga fonna awo mutukkirize tubasiibule program zikyaliko endala gwe scrollinga buscrollinzi
oba yambuka waggulu stories zaffe zibaayo. Mukama akutukuumire.